the Digital Trade Conference in 11 cities of the nation. The conference will train 10,000 youth in each city on responsible internet usage, creating 11 digital training centers and 11 internet anthems that will be composed by the best Ugandan musicians. The purpose of this conference is to unveil PAL Marketplace and the Digital Trade Conference. So to this juncture, ladies and gentlemen, I would want you to join me and our team. You can stand up, and then we unveil to the nation that marketplace you see on the television is PAL Marketplace. It is the first of its kind in Uganda. So we call upon government, private sector, and civil society to support these great initiatives aimed at ending internet misuse so as to create sustainable wealth and employment in Uganda for God and my country. So, over to Koleba in Uganda. Twagezaako buli kkubo lyonna okwongerezeganya ne gavumenti okulaba ng'ezaako Facebook n'okutuuka okuba gavumenti yaffe mu mbuga. Naye bagamba kusinga kubya gw'olina gavumenti yasuulayo gwa nagamba teyafaayo. Oluvannyuma lw'okugezaako buli kimu nga tetusobodde, twasalawo okukola oba okutondawo omutimbagano gwaffe gunnansangwa ogw'e Uganda gu PAL Marketplace. Omutimbagano guno guyunga omuguzi n'omutunzi. Bw'oba ng'oli Uganda gukuyunga ku muguzi ali mu nsi yonna. Gufaanagana n'emitimbagano nga bw'olaba Amazon, nga bw'olaba Alibaba, nga bw'olaba Jumia oba kiki. Naye ekyenjawulo guno ffe ng'abasuubuzi abaakosebwa olw'okuggalawo Facebook twekwase ne tugutondawo ng'ate obutafaanaganako ne giri emitimbagano egy'Abazungu. Omutimbagano guno gwaffe ogwa PAL guliko amakolero, guliko ebifo ebyobulambuzi, guliko bano abantu abakola obuntu obutonotono bugatto ba artisans, nga kuliko n'omulunzi oba omulimi gw'omukyalo agenda kuba ng'asobola okutunda ebintu bye ng'akozesa omutimbagano guno ogwa internet. Bassebo ne bannyabo tubategeeza ebyobusuubuzi byakyuka nnyo. Tekikyakwetaagisa kutuula awo ku dduuka lyo ng'olinde omuguzi. Abamu ku basuubuzi nga mugenda ne mundagu mufuneyo ku ddagala ery'okutunda. Ebyo byakyuka, ebyobusuubuzi byadda mu bbanga ku internet. Era kizibu nnyo olwaleero okuddukanya bizinesi e Uganda nga tolangira ku internet. Omutimbagano gwaffe guno ogwa PAL gugenda kukola mu nsi za Africa 14. Tugatteko ne Dubai oba United Arab Emirates. Gugenda kubanga kutondawo emirimu emiliyoni 2.5 buli mwaka. Wakati ffe wano tunawa boda, tunawa abobulole, tulinabo abapika, bonna tukola nabo ku internet. Ate n'ekirala era ekyenjawulo kino kigenda eri bayimbi. Nkimanyi bulungi nti abayimbi b'omu Uganda mwafiirwa nnyo ssente okuva lwe bajjako Facebook. Kubanga mwali mulanga ennyimba zammwe, mulanga creation zammwe ku Facebook. Naye PAL ogenda kubanga omuyimbi yonna gy'oli osobola okuteekako akawunti yo n'oteekako ennamba z'abantu abakumanaginga n'osobola okufuna bookings wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Ekibadde kitakyaliwo okuva lwe bajjako Facebook. Internet yakyusa nnyo engeri gye tukolamu emirimu, engeri gye twogera, engeri gye tutundamu ebintu. Internet yabikyusa. Era internet nga yo erina obusobozi okukulyetinga emirimu n'okuleeta obugagga obw'ensibo. Wabula kya mukisa bubi nnyo nti ate mu Uganda internet tugikozesa bubi oba tugikozesa katono nnyo.
era nga kino kivuddemu internet okuleetawo okukyawagana okwawukana mu mawanga okubeera nga abantu bazunzazunza olugambo nga n'amawulire si matuufu n'okubeera nti abavubuka bakozesebwa oba kitwandiise exploitation. Kati okusinziira ku ekyo nga ffe abawusita ekibiina ekirimu abantu abaddukanyiza emirimu gyabwe ku internet tulina amaduuka naye ffe tulangira ku internet. Twasazeewo okusomesa bannayuganda. Lwaki twasazeewo okusomesa bannayuganda? Tetwagala bannayuganda baddemu kukozesa internet nga bwe bagikozesa ku Facebook gavumenti n'egijjako. Ffe ne tubonaabona nga bannabyabufuzi abaviirako okujjako Facebook bo bali eno bayinaayina. Ffe tubonaabona n'abaana baffe tebakyasoma, emmotoka twazipakinga ne bizinesi zaffe zaayonoleka. Ne tugamba tutegese omusomo twagutuumye Digital Trade Conference gugenda kubeera mu bibuga 11 ebya Uganda nga tutandikira Mbale, tudde Jinja, Masaka, Mbarara, Oyima, Gulu, Lira, tukomewo mu Kampala. Nga buli kibuga tusomesa abaana mutwalo nga tubayigiriza nti eno essimu bugagga era mwenna mwenna kati mmwe bannamawulire essimu egikozesa bulungi kubanga mujjamu ssente naye muli munnayuganda nga tamanyi nti eno essimu bugagga bw'alina mu nsawo kati twagala okusomesa eggwanga era nga tugenda kutondawo amasomero aga training abantu okukozesa internet 11 buli kibuga twagala tulekeyo essomero nga tusomesa omwana nti internet don't misuse the internet kuba buno bugagga era tugenda n'okuteekawo internet anthems nga abayimbi abana babawangudde buli mu lulimi olw'eggwanga tugezaako okusomesa bannayuganda enkozesa entuufu ya internet. So mbadde nsaba muneeyungeko nga tusaba executive yawo siteeyimirire tulonkinga omutimbagano gwaffe guno ogwa PAL era nga gwe gwolabaawo PAL marketplace. Tusaba government, tusaba amakampani ag'abannannyini n'ebitongole ebirala bituyambeko mu kutegeka omusomo guno okugenda okuyamba bannayuganda bakozese bulungi internet bakole emirimu bakole n'obugagga obw'ensibo lwa Katonda n'ensi yaffe. Waliwo alina ekibuzo simanyi. Ogenda tuwa erinnya lyo ne ekisooka kya byonna ngenda kwebabaza nti waliwo kye mukoze ekyongera ku ggwanga n'omuntu wa bulijjo. Erinnya lyo? Amanya nze Prosper Magic's Ghetto Ambassador, nkola ne Moon TV. Ensonga ze njagala okusooka okubuuzaako mwogedde ku kya online marketplace whereby tuzirabyewo ez'enjawulo nga zifaanagana. Our question would be, mu nsonga z'oyogedde tetuwuliddemu security y'abantu abagenda opostinga n'abagenda okugula okwo egenda kuba etya, because someone asobola opostinga ekintu nga kifaanana bulala nekyadelivalize kirala nnyo. Ekyokubiri, okusinziira ku pepa gy'osomye nagiyisizaamuko ku maaso nga egamba nti it is resembling with other platforms like Facebook, Alibaba and more. Mukoze copycat y'abantu, temuyinaamu kyanjawulo kirimu kuva ku websites endala zemu eyo. Okay. Tweyanziza ebibuuzo byo. Okusookera ddala ekibiina kyaffe kino ekya Westa lwaki twakitandikawo y'ensonga twali twagala okumalawo obulyake obwali bwerimbise mu mulimu guno ogwa online ng'abaguzi batubba ate nga naffe abatunda oluusi tubba abaguzi. Naye kyali kireetera ekyo y'ensonga nti emitimbagano gino kwe tukolera si gya wano. Kati ogenda n'olaba nga gigi terina woofiisi mu Uganda. Kati omuntu ne bw'aba nga akubiddeko tolina wogenda kola ki kwabira. Kati ekyenjawulo ku PAL ffe tulina okukonfaminga nti ddala gy'oli. So ttiimu yaffe ejja kutuuka ku dduuka lyo ekonfaminge nti wooli era oli mutuufu. Kati tugenda kubeera ne ttiimu
nga singa client abeera arese complaint tugikolako era tuli mukwatagana ne Uganda Police okulaba nga tumalawo obufere obw'oku internet. Ekirala okufaanagana si Luganda giri emitimbagano gye gimanyikiddwa gulinga wabula si, it's not the same but it's similar. Omulaba neyanza ssebo erinnya Zambogo Jackson, Nice TV ey'abalina waka ne Mwe Media ku YouTube. Njagala ssebo omukulu otuyitiremu omuntu afuna atya app eno ku simu, registration ye eri etya bwaba wakasente sente meka. Era nga app zonna egenda kubeera nga by next week egenda kuba nga eri ku Apple Store ne Google Play Store. Era ogenda kuba nga osobola okugijjayo ate mu bbanga tono tugenda kurolinga obulango. Era mwena bannamawulire tubayita oyo Kacyumbaali mumwesibeeko mujje ku ofiisi yaffe twagala kola nammwe mwennyini essimu ezo temuzikozesa bulungi, twagala tubongeremu ebirungo. Essimu eyo gy'olina obeere ng'ogifunirako ssente onyirirenga bano abasajja ba wosita. Ndoza mbalaba. Ekirala Facebook teriiko mu Uganda. Bw'okozesa VPN ekutwala mu nsi ndala era tetukyasobola kukozesa Facebook newankubadde weeri tugiriko mu bumenyi bw'amateeka. Katufune ekibuzo ekirala. Good morning, everyone. My name is Chizito Harris Bulwanda from Makerere University, and I'm a final year student. To talk about that, I'm very grateful for this opportunity and the speciality of the app, the fact that it will be able to support industries, tourism centers, and various musicians. But my first question would be, the fact that the app is going to be located in very many countries, as you said, what would be the procedures for exporting to those countries, not only the countries near Uganda, but also other countries and places like UAE, Dubai? And my second question is, are there any collaborations with educational institutions, government agencies, or other organizations for further enhancement of the impact of the online market space and job creation? As I've seen there, your topic is using internet to create employment. Thank you. So to increase exports, we are going to add value to the products of Uganda. And we are working with the Uganda National Chamber of Commerce, Ministry of Trade, and the Uganda Export Promotions Board. We are in partnership with the Uganda Communications Commission. Recently we met the Executive Director discussing the same issues. This country has a lot of potential actually unexploited for exports. And this app is going to help you. So if you are networking with the Kenyans or Zambians, they are going to be able to buy even to be in Uganda. We have not got any partnerships with education institutions of this launch, but definitely we shall have. Good morning, everyone. Morning. Good afternoon. Manya gange nze Senoga Jordan era nga nkola ne Baleese Media Online. Nina ebibuuzo bibiri. Ekisooka ogambye mu app eno oba website eno yeefaananyirizaako oba erina engeri gye yeefaananyiriza mu Facebook. Ate noddamu n'ogamba mbu efaanana Jumia. Kati bw'ebanga efaanaganamu nga Facebook tusuubira okubanga it will be having some portion nga social media. Kitegeeza nti tegenda beera marketplace yo kegenda beera nga wola Facebook. Kubanga Facebook nayo tugimanyi nti tumarketingirako, however much nti tugikozesa ng'omutimbagano ogwa social media. Question eyokubiri, are you going to be selling items or products on behalf of the sellers,
oba mugenda kubanga waliwo poto ey'okubanga nze nsobola okwongerezaganya n'omutunzi yennyini naaba nga asobola okunshipingira oba naaba nga asobola okundelivalingira kyemba neetaaga kubanga apps ezisinga ezifaanagana bwe ziti waliwo app nga okuba essimu kwegamba nga kikubo.com oba Jumia okubira bo ne bakutuusaako so nga ate waliwo apps era nga zezisinga ndowooza obulungi nga eBay oba Amazon nga nja kwogera n'oyo atunda ye muwe shipping fee ampeereze oba deliveringire oyo omuntu gwe ndowooza nti ali kumpi naye neyanziza. Yes, tuyanziza omwami wa Nice TV. Okusookera ddala PAL tefaanagana na Facebook. No, saagambye nti efaanagana ne Facebook. Facebook is a social networking site. Wabula Facebook yalinamu ingredient ya marketplace. Nga ku Facebook osobola okulangirayo ebintu byo. So, this is a marketplace. Yo eyunga abaguzi n'abatunzi. Terimu element ya social networking. So, tefaanagana na Facebook. Ekirala, ffe tugatta PAL eringa kayungirizi. Egatta amaduuka gonna kale era nga bwe tugambye eringa akatale bw'okalaba. Buli munnayuganda atunda engatto agenda kubanga aggulawo edduuka lye ku PAL. Kati omuntu agenda okusaakinga ku internet ng'ayagala ngatto agenda kuba ng'amulaba. Wabula ng'oyo munnayuganda yennyini yakwatagana n'omuguzi oyo obutafaanaganako nga bw'olaba Jumia. Nti Jumia yo eri centralized. This is a marketplace. Jumia is an online store. So, neyanza nnyo amannya bampita Mariat okuva ku New Billion. Ekibuzo kyange kiri nti like ku Jumia wawo engeri gye bakola nti ebintu ebimu osasula bikutuuseeko ate ebintu ebimu obisasula tebinakutuukako kati mu enkola yammwe egenda kuba etya? Ekibuzo ekirala byo bituukira mu bbanga ki? Tugambe nguze ekintu tugambe nguze akasawo kaba kagenda tuukira mu bbanga ki? Kyeyanza omukyala wa New Vision. Okusookera ddala ku PAL osasula omaze okufuna ekintu ky'oguze era ng'okakasizza nti kyekyo kye watumizza era tukulabula ne tugamba tosasula nga tokakasizza nti kye wakoze eki kye waguze olw'ensonga nti abantu bangi abagenda okubanga bakolerako ekintu okifunirawo mu bwangu okusinziira ku distance bw'okola ki bw'obeera oli. Ate engeri gye tugenda okutambula mu bibuga byonna ebya Uganda twagala nga e Masaka waliyo abatunzi, e Hoima nga waliyo, e Mbalala nga waliyo, so that delivery eyanguwa nnyo obutafaanaganako n'emitimbagano emirala egirwawo okola delivery. Good afternoon. My name is Meta. I work with Sanyuka TV ABS. Ekibuzo kyange kiri ku bayimbi. Ogambye PAL negenda kukwata nnyo ku bayimbi. Omuyimbi agenda kuganyulwamu atya? Music agenda kutambula atya? Ku ssaawa eno PAL egenda kuyamba muyimbi kufuna booking. Nti agenda kuteekako music label ye abeere ng'ateekako contacts ze ng'omuntu asobola okumupangisa kumukola, asobola okumupangisa okukola gig, asobola okupangisa okukola concert. Wabula maaso awo tugenda kukola update egenda okubaako entertainment nga omuyimbi asobola okuuploadingayo video, asobola okuuploadingayo music. In future tukirina kubanga ensi bwe yagenda video streaming, music streaming byonna bigenda kubanga kwebiri. Naye for now twaconsiderinze nti buli muyimbi agenda kubanga aggulawo edduuka kuba abayimbi abasinga obalaba nabo si bakafulu mu internet. Kati Facebook bwe yavaako kyova olabanga badda nnyo emabega era twabalowoozezaako bya nsuso. Jebale Bosebo. Amannya bampita Edrin kola n'omukutu gwa Ground Media. Okusinziira bwe ndaba website yammwe mukutu ki? Ground Media. Okusinziira bwe ndaba website yammwe bweri. Yes. Teyina njawulo nnyo na applications ndala eziriwo okugeza nga Gigi. Kitegeeza ki nti
buli muntu afuna access ogikola ki okuteekayo products ze. Bw'otunuulira gigi eriko kye tuyise abo baffere nti omuntu asobola okuteekayo product n'abanga n'akulaga nti agitunda, at the end of the day n'otuuka okufuna product ne bakufeera. Ekyo mugenda kikola mutya? Ekirala, the quality of the products ezipostingibwa ku platform yammwe, how sure are you nti ba retailers bwe mugenda odiringa nabo bagenda deliveringa quality obutatatanya linnya lyammwe omuntu gamba nti nno abapaalo ebintu bye batunda bifu? Kati ensonga lwaki twakoze paal kwe kumalawo weakness eziri mu mutimbagano gwa gigi. Ekireeta ebizibu byonna byonna lwakuba nti bakama baffe aba gigi ate wano tebalinaawo na woofiisi, bali Kenya, era ne bwobanga ofunye ekizibu tebasobola kukola ki kukisolovinga. Ekirala, tebamanyi naani akolera ku mutimbagano gwabwe, naye ffe nga tetunnaba ku approvinga kukolera ku paal, ttiimu yaffe egenda sooka kujja ku dduuka lyo tukakase nti ebintu byo bituukagana n'omutindo, era nga tugenda kuba tukolera wamu ne Uganda National Bureau of Standards okulaba nti client afuna a quality product, ate account yonna eneefunako complaints from the users tugenda kugiblockinga nga bw'olaba buba. Twastudinze nnyo weakness eziri ku mitimbagano emirala, ffe ne tukola a perfect platform egenda okuleeta enjawulo e Uganda. Those that tufuneyo nga 2 questions. Thank you. Bampita Black TV. Nina ebibuuzo byandibadde nga 5 naye njagala tusooke tutunuulira omukutu gwa mwogo. Ngezezaako okutunuulira nga gulinayo commodities ezimu ziri mu 5 years back. Simanyi price tag eriko yekigula oba ye commission. N'ekirala, ekintu kino mwakikoze nga waliwo ebintu bibiri. There is what we call digitization and digitalization. Bibiri bya njawulo, so mubitunulireko. Ekirala, ffe abakola affiliate market omukutu gwammwe tugenda kuganyirwamu tutya? Thank you. Question gyobuuziza tetunaba kwenrolinga batunzi ku mukutu guno. Tugulonkinze leero era product z'olaba eziriko they are dummies. Naye gwe bw'onoobanga oguddewo account yo ogenda kuba nga oteekayo product eziriyo era nga ziraga waziteekayo. Question endala, ife ekibiina kyaffe kirimu abantu abakolera ku internet naye nga batunda real goods, physical goods, except crypto ne bitcoin. We don't believe in those technologies. Tulowooza ffe tetuzitegeera bulungi, ffe tuli basuubuzi tutunda bintu bya bikangato ebyo weebityo ebisimanya coin watu ate tubimanyi. So I don't know oba ne affiliate marketing egwa mu kkowe eryo. Atufune question efembayo. Tusaze okwala basebo bampita rupi nkola nekyenda katonze bulala Metro FM ne countdown esinga lunene of course mu ggwanga then ne Star TV UBC of course ekisooka njagala obeebaza okuba creative n'okuinitiating ekintu ekipya mu market ye Uganda naye ekisooka kyembuuza government yagala Facebook olwa ebitali binungi ebyayo. Omukutu guno tegugalwe kyekisooka kuba
nabo bayinza okuzuulamu ebitali bituufu ne bazuula nga abafeeri abantu abefuula okuba abasuubuzi ng'ate abamu ba block oba commission agent, so nabo nekugala olw'ebirumira. Then ekyokubiri njagala tunuulire safety y'omusuubuzi ne registration omusuubuzi eyo atabimanyi agenda kuyingira ati akatale kano era afunamu atya, kuba abantu abasinga okusuubula mukkirize mugaane nabamumanyi tebaasoma nnyo. Yes, bantu bafuna sente ze kuva mu matooke, asuubudde emwanyi, alina jajja akasente, ayingidde kusuubula yingiri n'ebisigadde, kati aba sure atya nti omukutu guno tegugenda mutwalako katale ke kabadde alina. Thank you. Sebo webale okuddamu ekibuuzo ekifembyeyo yensonga lwaki tutegese omusomo guno digital trade conference kwongera okubangula abantu mu nkozesa ya internet ng'omunne bw'aba teyasoma naye alinayo omwana gwe yasomesa, omwana oyo gwe yasomesa tusobola okumusomesa okukozesa internet n'ayambako mukadde we. Kituufu kyogambye abasuubuzi baffe abasinga kwensuwalinga nti abantu abakuliko beebo era ddala batunda ebintu. Ffe tetuli baffere, tumanyikiddwa, amaduuka gaffe mu kibuga gamanyikiddwa. So era ne woba oyagala nze ntunda kapeti nsobola okuguzaayo ku kapeti, tuli awo kupaka nkadde mall. So simanyi tusobola okugalawo press conference eno soko w'omukyalo. Mwasomtera mwasomtera basubire amanyi bidowoozi bitibwatiro ngampaletewozi media wamu ne Success FM. Ekibuuzo kyange mpulidde mugamba byomwayogedde byayogedde mbadde mbiwulira. My question is, mpulidde musinga nnyo kutambulira mu bibuga cities, kati babo mu byalo bafunamu batya neno app yammwe empya? Cause waliwo migondi apps ezimu zetulaba bakozesa nnyo online, ate abantu b'omukyala abasinga temubafaako, bo babeera nnyo, abasinga tebalina masimu, network ziba zibasumbuwa. Kati bo bagenda kuba bakola batya okozesa app yammwe eno ate nga network zaabwe ziri on and off?